yasinze okunkalubiriza weekend etasobola kuddayo ne mukyalo ntyayo omwana ndeetedde omwana mpeerera abaana 7 ate bakimanya bedmaster nti oli MP bagamba wano wa MP talipootingawo nga tetanaba kusasulako. Njagala kusooka okuyozaayoza chairman waffe Nyanzi olwa diguli gye namulabye akwonodde Makerere University. Nyanzi ono ye muganda wa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu mukulu we. Yes, ye mukulu we. Sebo tukuyozaayoza chairman Nyanzi yoga kweryo ate eseddala ewatuuseeko. Mbadde ndi wano sebo mugundi akutumidde musajja wo Nanjwenge Kabeere angambye mbusitera kuba ku TV naye kwendi TV mbalaba. Kakati mbadde neetegereza abakulu bano nga bateesa nenfuna ebirowoozo bingi mu mutima gwange neŋŋamba Mukama wano twatuukawo tutya. Eggwanga lino tewaliiwo kitadibagiddwa, tekiriiwo. Bya bulamu mye, bya makubo mye, bya nsula z'abakozi ba gavumenti mye. Kakati tuli mu kiseera buli omu yeebuuza munne tutuuse tutya wano. Ne banzijukiza nze ng'atera okusoma Bayibuli. Banze ngisoma nnyo naddala mu biseera byange ojja kunzikiriza toza Yokaana 10:10 agamba omubi Sitaani yajja okubba, okutta n'okuzikiriza. Naye abantu baffe bakyasigaliddeyo mu nzikiza. Bino byonna byetwogera, we are discussing about the symptoms. Byetwogerako malwadde kibanyi ki akubuuza what are the causes before you talk about the symptoms. Kubanga bo bano abasajja bwe bajja, nze nava mu Makerere University nafuluma mu 2007 naye olwaleero bwe ntuuka mu Makerere ngitunulyanga secondary school. Bwe mabeera nga Makerere nga tulina amaanyi owulira yeno Harvard ya Africa wasomeddewo ba Moi, basomeddewo ba Mukapa, bani bonna ba Kenyatta, ng'ensi yonna etwenyumirizaamu nezigenda zireeta olumbe lw'abasajja bano abatwonoonedde buli kimu mu ggwanga lyaffe. Abaana abaabwe basomera mu Amerika. Ennaku ezo nagenda nembuli omusajja omu balina essomero lye bateekamu abaana balita St. Andrews liri Kenya, naye buli taamu basasula $5,500,000. St. Andrews Kenya. Era gundi olidde bwetuuka ne babateeka mu nnyonyi ku kisawe ne babatwala ensi gye bayita Rwanda. Musajja waayo Kagame ne wakubadde bamuyita Pirato olw'enkola ye ey'ekituga bantu, naye yateekawo etteeka nti nga tugenda okukyusa education system ye Rwanda, ekisooka tusooke tufe ku musomesa, kuba omusomesa implicatinga byonna. Oba mufuna abaana abalungi ab'omutindo baki, abasomesa ne babawa we basula gavumenti. Buli musomesa asomesa gavumenti asula wasula wabwerere, afuna amazzi ga bwerere n'amasannyalaze nga bwekyali era ku mulembe egiwedde nga bavaabizi tebannagwa mu bintu. Olwaleero n'obusawe bw'amasomero bonna babutunze mu bateekewo akeedi zaabwe ne tukubakuba ku akasawe kaleke nti bakawadde investor waabwe. Ogenda okebera emabega wa investor omuyindi nga omuyindi kagologoosi nga be bano bonna. Kakati bino byonna bye mudisikasinga mbasekeredde nnyo nga era ndabe w'ekitiibwa Honorable wange Muyanjaka twabyeta mu palamenti ye10 wano ebya wano oyogerako boogezi n'oddeeka. Ati ulidija kyenkugamba ati nkugambye wano bwe mutuula wano bawulira bye mwogera, but today count sense in you batuuze enkiiko zaabwe ez'ekiro ez'ekyama ne bagamba nti tulabe bano batuzanyirako mutukyuse. Ekyokubiri olina n'okukimanya ti majority of politicians have schools. Era wali akulaba wali n'ameketa amannyo ge n'agamba laba ono bwanjooga mu fiizi nzisale. Right Honorable Speaker, order ne baseka noga baleke boogere naffe tukole byaffe. Kakati ntunuulirawo ekitiibwa Muyanja ng'ayimiridde wali ewa mukulu Jesse Muyingo
minister wa government kisoka tusobola kuba na minister wa education nga naye alina conflict of interest nga alina amasomero ge wali eri n'omugamba sewo minister tusale fees aseka wali eri laga oba ono byaliko abitegeera gyokuba order yobaga oba ono abeerawa kakati buli politician ali wali kubanga mwe mwakifuula nti education is commercial byanfuna tebikyali biri nti tugire era olwaleero buli somero lirwana kufuna buna si kugunjula baana kubateekamu kubateekateeka naye buna era nammwe mubatwala wali omukwano gwange omu yaŋambye waayo wange yafunye mwenda naye alina okugenda ebuddo nimugamba nti ate bino ebyobuna bye bateekawo mbwe buddo toyingeyo nga tulina buna nina omukulu wange gwe ngenda okubira essimu mugaye tisebo ono mutabani we alina okuyita waagende era nangira nemugaye sebo omuntu yagenze nagamba gwe ddaawo ogira oddaawo ebyange mbitereezeza kakati bino byonna bye tudiscassinga tumala biseera nga tetusoose kutunuulira bagiyita political question of this country buli kimu kifudde lwa political question buli wotuuka kati waliwo gamba noogu buli wotuuka nalaba ekirina okukolebwa ekituufu tasobola kukikola kubanga alinda gamba noogu yalina okumulagira ekyokukola kakati sebo w'ekitiibwa mukulu muyanja olina essomero olina amasomero naye nadde nkusaba naawe ku lw'obulungi bwa Uganda abaana baleke bagira basoma paka era sebo ayogera ku kirabika kubanga n'ab'emukono bandaba nti n'omwana atuula ebibuuzo nga tannamalayo sente nga siri ku oda ya gavumenti ate nga n'okwongeza nyinza okugamba sente zembaddeko okumala emyaka nga 7 situukanga na miliyoni naye ngaobawulira nga bayita ate nga bayitidde kakati nkwebaza najja for service yakamuweka information tikabadde kwekyo lwakuba ekyo yakireese toyinza gamba nti tusirike walabye omupiira gwa jjo DRC Congo DRC ne Guinea Congo yaleese substitute najja n'episembi ani yamukangavudde kapiteeni wa Congo yennyini yamugabe totuleetera ekyo oyagala kufuna red card tufune ekizibu nawe wateeka okuvaayo kati ekiseera bakangavule kuba tunagamba obugambe nti tubaleke ssebo mukulu tekisoboka kakati wuliriza ssebo we still have a political question byonna byoyogerako birotatingira ku politics do we walk the talk osobola okujja n'oyogera but do we walk the talk kubanga abasajja baffe wano mubamanyi nti bo batunuulira kimu mane oba abaana bammwe basoma batya it's none of their concern kubanga ababwe basomera bweru wa ggwanga oba abaana bammwe batula tugenda ne baleeta ebifaananyi njagala nnyo okwebaza abaana ba social media bagikozesa positive ne baleeta ebifaananyi ng'amasomero ga gavumenti ge gasinga okuba obubi n'abasomesa mu masomero ga gavumenti bali totally neglected kubanga abasajja bano n'abakyala abafuga eggwanga lino balina amasomero gaabwe agali private kati amasomero ga gavumenti bagase intentionally okulaba nti agaabwe gafuna obutale kakati olwaleero tusobola okuteesa mpulidde ogamba bafunanga simanyi uniform Nyombitembo ne bamuwa empale ye n'essaati ne Muyanja ne bamuwa empale ye n'essaati n'ebitabo n'olwaleero nsobola okugamba twalina kampuni yaffe yakolanga ebitabo ne uniform z'eggwanga obadde ogimanyi yakolanga uniform z'eggwanga nga they could afford bagiyitanga night go and look into night olwaleero nayo bagyegabanya teriiwo ne bagitema kugambye bagyegabanya sikugambye nkugambye weeri naye bagyegabanya ne bagitatta buli kimu kyonna kakati nze ne bwe tunayogera ebigambo bino byonna bye mwogera nga bwe bifaanana nga tetunatunuulya mu political question y'eggwanga ey'abantu ab'olubatu ne bajja ne batuttira eggwanga nga tukuba mu ngalo gwe bagabidde obukunkumuka yakuba mu ngalo n'osanga eyasoma nga tomwawula n'ataasoma mu police making olumu tugale tusinkana abasajja naga muneyo nno omusajja gwolaba oyo alina diguli nnya noga neweekangamu ng'olaba ebimuvaamu biri awo biringa bya musajja weeri ewaffe nakase kaatatuukangako mu ssomero ng'awulira buwulizi okusoma we
n'olwekyo ssebo nga twekubagiza kino njagala kigamba abantu baffe bano bamukuba byasi yakola omulimu munene nnyo okujja n'abasajja bano mu ggwanga ne bwe munaakolima ne bwe munaakuba ebisenge ne bwe munaakola ki bana abasajja ebirowoozo byabwe birala si byakuddira mwana wo muwa quality education omwana wo bamuwa very poor education okusobola omukondemminga wangisebo katono njagala tulabe commissioner okuba ministry ey'ebyenjigiriza mukulu Mulindwa ng'ayogera ku nsonga eyo Ismail Mulindwa ng'ayogera ku nsonga y'okwongeza school fees bw'avaayo katono tujja kuba tuwumulamu kiriya ministry eri kiriya yafulumya kesi wa ministry yafulumya ekiwandiiko ne minisita w'ebyenjigiriza n'akyongerako n'agamba tewali kwongeza ki bisale bya ssomero era ekiwandiiko omuwandiisi wa ministry kyeyafulumya weekiri era kikyasitandinga abakulu b'amasomero bonna bw'abanga alina okwongeza ebisale olw'ensonga eteewalika alina okujja owomuwandiisi wa ministry n'amuwa olukusa mu buki mu buwandiike so bibyo mutugaa nti bawongezza ffe tetubimanyi mubatubuulire oŋambe nti essomero gundi lyayongezza kakati onebo Luttamaguzi mu ebyamasomero okwongeza school fees mu bijjawo anti kaati nze era mbadde njagala kumaliriza nti oyo omukulu ayogera ng'omuntu omukkufu Are you living in Uganda, Mr. Commissioner? Obeera mu Uganda sebo boli musama nti wazze buzi wano tukoye abasajja ekikanga ekyo abo be bakyayisa ne gavumenti bwalowooza mwana wattu byayogera obanga wakajjanga wakakoma oku mu Uganda oga omusajja ono babyayogera gye biri byayogera tebiriyo mbu lipooti nga wano bw'oba nayongeza ebisale by'essomero olina okugenda n'oripootinga nowa n'ensonga mwami gundi toduula ezemboozi MP waali ali mu palamenti noono yaliyo ekizibu kati oli commissioner ebyo byolaba ayogera ebyo bakama be enki ekifuba kimujjamu ebeera bubezi simu bagamba eki kakati ebyo ayogera ebyo kutaasa mulimu gwe actually director basic education director basic education kakati era baleeta oyo director ne bwabeera director Mulindwa Ismail akuuma kifo kye obutatanganya maliriza nze ekireese ebizibu byonna mu ggwanga lino buli omu ali mu buwambe n'oyo abadde ayogera ali mu buwambe era omulaba yeekera kuba amanyi baminisita bakama be balina amasomero ago gonna gola kati oyo akuba essomero lya mukama we kati nkuwabire baminisita bakama abo sebo nkulage fiizi gye bakyajinga kakati let us not pretend omanyi eggwanga lino lituuse nga we lituuse bwabasajja kikanga ekyo twabagamba wano kuba abaNRM bajja ne polisi bano bamukuba byasi nga bakajja balina ng'enjogera yaabwe egamba musimanyi seera kyolina sibalina ffe tukuseera ekyaffe ne tubagamba nti kati nze bwemba sirina kyenina ne bateekawo polisi nti good education is only meant for the rich era sebo kati wotuuka ebuddo ewaffe nakaseketeri asobola kuvayo n'asomera buddo taliyo oba asomera ekisubi King's bagita St. Mary's kisubi oba ewa Mulindwa owa Ssenyo ng'asobola okubaayo ng'agaye nti owa Luttamaguzi omalaga muwaawo naye bwenanyiza nga mugobayo kakati bano bakozeewo kakiraasi kaabwe they are the rich and the one who can afford better schools kubanga ewaffe nga boolaba sebo muto wange mivule musajja ali luddawe nakaseka asobola okwaffordinga fizi owa miliyoni 3 bano be bali mu mwanyi be bali mu byennyanja ku nyanja be bali mu vanira be bali mu kasooli be bali mu golodi buli kimu be bali mu masomero buli kimu kyabwe kati ffenna tuli ku mpingu zaabwe kye basalawo kye tuliko oba poor education baga wa Luttamaguzi mukonde eminze n'owagundi mukonde eminze olwaleero abaana b'esi wano bagenda kutandika sebo muto wange genda olabe kirasi z'abantu abatwala abaana baabwe mu good schools they are only the elites the corporates ono omukulu byabadde agamba kakati ffe luli ewaffe ono amanye essomero ono omukulu gwe baziika ekkololo lyatulekera
Ignatius Kangave Musaazi. Yes. Nze ninawe muyita oyo Musaazi. Era yatulekerawo n'essomero awo Timuna. Naye Timuna primary. Ewaffe wavangayo omwana n'asoma. Yes, n'azimba n'ekkanisa. Ewaffe wavangayo omwana ng'afuna obuna. Nakaseke obuna waleero naye basajja mmwe mukemulase mutakubiza wano ngekyo nga mukumi kwa basengera kujja gyoli kansooka ne honorable Muyanja. Do you appreciate nti sometimes kiba kyetaagisa okwongezaako ku fees era ddala kati nga mmwe abali mu education business eyo, what informs your decision n'ogamba nti n'amazima nina okwongezaamu kino na kino? Okwongeza kusoboka naye nga ze ensimbi z'otudde n'abazadde ne mwogera nabo nti bannange twabala wano emmere ng'eri bweti erinnya ennyo kati bwe tubongezaamu 5 8 mulaba mutya naye kati ennyongeza eriwo ennaku zino si yeeyo oli akeera bukeezi agamba tubadde ku kakadde kamu kati kamu 8 gwe nawe gye wasomera omanyiyo ne ze wasomera kati sente ze wasomera ku ssomero lye sijja kwogera kuba wano tutwaze kwogera ku masomero sigenda kwogera ssomero naye wasomera 20 mu emeka we nayingirira senior 1 nayingire 26 kati ssomero lisasuza 2.6 lero ndabyeko 2.6 ndikubisize emirundi 10 okwongeza okwo tekuzze nti kwa byetaago naye kuzze olw'okuba nti oli atunulira butunuli structure gy'alabyawalala kuba teziri regulated yensonga lwaki twali tusabye zibe regulated bagambe tesomero class 1 kuba mwegali class gamba buddo namagunga gayaza mwe tubawadde zino obutasukka kuba ffe tusasula emisaala kwegamba abasomesa olinga agamba tino amasomero gabeeremu nesinga bolaba hotels 5 star 4 star kyetwali tusabye ne tugamba nti kale bwoba bwotuwe kiri ng'okimanyi naye ng'era ssente si ze ziri ezo ze mu miliyoni 3 nga tugamba nti gavumenti bwegamba nti class 1 mbawadde emmere ya mitwalo 5 mbawadde uniform mitwalo 2 mbawadde non-teaching n'ebirala bigenderako mitwalo 3 mwekekakadde ate ngeze ku gano genyamba go nga tadde ku mitwalo 8 kubanga wakino gano nga tadde ku mitwalo 3 mwaba private yaddemu mwesasuya abasomesa tetukkiriza essomero lyonna kusukka kakadde kamu na zino bwe tutyo naye otunulya kati tiwali okuba tiwali nkoppa bukopi NTV ekola etya tibweti nange gundi akola atya tibweti okukakkana kuba kati nze mbadde ku mafuta wenganywedde nga njija omwana papa tenanti omwana yakoze bulungi n'afuna 5 naye gye bamuyisa agambye nti okumutwalayo aba awaddeyo sente za mwaka 1 n'ekitundu zaafuna ku pampu emitwalo 25 kati alina kunoonya sente za mwaka 1 n'ekitundu kati omuntu ng'oyo aba tagenda kusobola kusomesa mwana era asigala anakuwala nolwekyo gavumenti obuvunaanyizibwa bwerina kwe kuvaayo nega nti nedda wano tugambe bwe tuti gana amasomero gaffe ffe tugaweera abasomesa ate gavumenti kati ng'ojjukira wano twali mu biseera bya covid gavumenti abasomesa bayo yabayisa bulungi muno yabasasulanga naye aba private n'emitwalo 10 gye babasuubiza gyakola ki gyagaana kati olina okutondawo enkolagana naye olwaliro bwebaleka luli twalinanga PTA ne school management nga gavumenti ezirinako n'obuki n'obuyinza mu masomero kyekyatuukawo kati muganda wange Mulindwa tayinza gamba ne mujje mutubuulire gavumenti babuulira mbuulire yensonga lwaki eyina ebitongole bya inspectorate byafa byonna kyogamba tebuti bamanyi biriyo kuba bweyogera oti omuntu wa bulijjo alabanga gwamusuulayo nti mujje mutubuulire wano ani yayongeza basobola okubanga nga babakolako ebbaluwa ze mwawandiika muzadde kyagimanyi muveeyo mugambe nti bannanga amasomero gano tigajja kuddamu kusussa miliyoni emu kitundu yadde ga bbeeyi nnyo gano tigasusseemu gano tigasusse 8 gano tigasusse 4 omuzadde abeereeyo nga yeteekateeka ng'amanyi ekyokubiri saaviisi yenkanenkane amasomero ago mugalambule oli amanyi nti yadde saasomera buddo naye gye nasomera nakifuna ffe twasomera buddo ffe twatulira P7
twatuula mu ssomero ly'Onyoma twafuna first grade 3 naye nga nzikubuulidde zonna zikyasitaaninga mu ggwanga tikuli yali ya 4 tikuli yali ya 5 tikuli yali ya 6 twatandikira mu 7 8 ababiri tufuna 8 naye wenjikulaga ne gavumenti yafuna first grade ekimwanyi primary school ne mu ggwanga okyagiwulira yali mukulu Yasini Nyanzi kati omulamuzi kojjanga kutwatula naye eyange ekyasitaaninga naye omukulu omwomujasijja mwogera linnya ekyasitaaninga naye first grade 3 mu kanisa baazebaliza emyezi ng'ebiri kubanga zaali nga ziri meaningful nandalabikanga naye kati oliza n'okubuuza omwana ne bwafuna obuna n'omusindika enamiryango ow'ekkumi n'amuyisa oba abennaku zino bagezi nnyo nedda ate ow'ekkumi yaba omugezi nnyo obuna tadda nomukulaga wa 10 ogenda okulaba n'essomero nga liga oyo mumuzzeeyo alabika gye yava basoma busomi muwawa papepa kuyita nolwekyo embeera yonna gavumenti erina okukomawo okufuga era nze toyinza kuŋŋamba nti si gavumenti ojja gigamba kuba gavumenti erina obuyinza era gavumenti nga yalagidde negamba mu abaseera anti gammwe mugambe foundation body fe emisala tugibajjeko n'abasomesa ojja kulaba nga bakomawo mu order naye olwaleero bw'osirika noga nti amasomero ago mulina okutuula nago mu bwangu kubanga opampa attendant omwana we afunye 5 asobola omutwala mu ssomero lyaffe nga namiryango nga buddo sebo ogamba pampo attendant omusirikale wa poliisi afuna emitwalo 38 oli no 25 kwegamba pampo attendant omusirikale wa poliisi gyafuna oyo alisomesa ddi omwana mu quality education olwekyo sebo ebintu byenjigiriza n'ebyobulamu toyinza kubireka buli muntu akyajinge nga bwakola ki bwayagala omulanga ogugenda eri bakadde baffe parliament etuule kubanga nakireetako nkutumye n'abalala abatulaba ekintu kye mwatandiseeko mukiremereko gavumenti yemmwe juzi nali nsomesa nenga nti omuntu yenna afuna kye bayita gratuity akasiimo toyinza kwejja mu gavumenti nti sigiriimu oba muoli ekuwa gratuity okusiima buli mwaka gwabyasimbire gukola ki lweguggwa yes kibeetaaga okukwatagana nayo ebirowoozo mubireete abakulu mbalemereko mutuule temutunulira butunulizi nti minisita oba komisona oba ani alina essomero ebyo gavumenti etandike nabyo biringirize bagenda nabyo netuswala nkuwadde example y'omusajja w'e Congo captain yakutta omusambi we Katampe n'ekikoone nga yayagala omukangavula akole ebituufu kubanga bwetakola ebituufu gwe ne bonaasomesa ababo ne baba bulungi ababbi bajja kuwalampa ebikomera abo batasomye bajje bakubbe ojja kubayitako kyensonga lwaki olaba nti bwe tuba n'ebizibu emmotoka za gavumenti ezitambula kubanga omuntu yaba awalana buli gwalabye emmotoka yaki alowooza yatutte ebibye oli nga bwakugambye kati ogenda kulaba amasomero gagguddewo leero n'enkya n'emmande nga teri mwana wa bonna byabufuzi atagenze ku ssomero kuba abo balina ki sente teri mwana wa civil servant atagenze ku ssomero lindako maleyo nedda twogera mazima teri mwana wa nabyabufuzi atajja genda muki ssomero okuva mu bameeya first day yadde beerosi 5 yadde fe bemupi badde baminisita bakomisona abaana babe bagendawo olunaku olukola ki olusooka ne bank slip ekoze eki ejjudde naye andi bonna abakozi ba gavumenti ekugambye eyo corporate class kagyesobola ne bakansala si eno mumagombolola abamugombolola bakansala bambi baliyo okuzannyako buki weereza bantu naye twogera ku bino ebifo ebiri awo naye n'olwekyo tetuyinza kuba na kirasi bwetyo noba ne kirasi ey'abacoparate noba ne kirasi eno bweti ogenda kwesanga ng'omwana wo ne bwanaamala agenda kufumbira oli ataali eyava mu lowa kirasi ekyokubiri singa tulambula amasomero ago naye netutadde wano kugamba nti mujje mutuguulire minisitule eveeyo eseetinga kyetwasaba ebisale katubwefu aba private regulate liberalization of the education sector batefudde yakuwa layisinsi kola naye tukufuga okolere mu layini sikutulugunya bannansi kuba baddewo nti economy liberalized bakuleka nti emiwendo gideterminingibwa the free forces of demand and supply kankubulye n'ekyaliwo
kuba fajiru mani tuwatandika nga somero nga ku board tolinako musomesa kati olwaleero naye kati goveeno mu hardware yo nogaa nange enzimbye ki nolowooza zobadde ofuna ku seminti n'emitayimba zolina okufuna muki mu ssomero. Ekyokubiri njagala okutegeeza board ziddewo ez'amasomero ne PTA eziri genuine mutuule ministry weeye ebiseera effort yonna kulambula amasomero yebebeera priority. Ekyo tekiriyo bwenaaba tekikoze naye ebisale biwa graduation ojja kwesanga bagenza $5,000,000 tunaatera wasomera ku 26 muli mu 2.6 nze gye nasomera ku 12,900 kati oba bali kumeka toyinza kubana kintu ate abakulembeze bonna bagaane kugamba nti bino byenaale mu gavumenti bagambe byaffe babyumire nga Uganda kuba mwe muliwo kati bo bakulembeze baffe abali mu kiseera kino. Nga bagende wa mukulu mukuba byasa batulaba endowooza zammwe tujja kuba tuyisoma maaso awo enamba yatuuse dda ku screen gyolabaawo maaso ku screen yo ye namba gyojja okuweereza ku WhatsApp maaso awo tujja kuba tusoma ezimu ku ndowooza zammwe tulabe mmwe kyemugamba mukulu mukuba byasa. Ssebo mukulu muyanja ssebo nkwebazezaamu ne Luttamaguzi okkiriza ogaano obuweereza bw'enaale mu myaka 38 ebintu okubeera pro Ugandans emyaka gyali 10 okuva 86 paka 96 muyanja mu buyivu bwe yali twalina quality education when we had Obote 1 either means government and Obote 2 okkiriza okikoleki ngenda kuwaako sample 217 primary 1 abaana intake yaabwe yali akakadde kamu 9,656 abagenda mu primary 2 baali akakadde kamu 3,655,311 abagenda mu primary 3 akakadde kamu 3,797 abaddako wetugenda okugenda okutuuka primary 6 nga bali akakadde kamu 9,231 ate abaatuula primary 7 bali 62,396 ng'okutandika primary 1 kaali kakadde kamu 96 abaatuula 62,396 mu 2017 intake ya senior 1 gyali 3,497 almost 50% eyabaatula primary 7 tebayingira mu senior 1 tugenda okutuuka embeera abagenda mu senior 5 abagenda 3,497 ogenda okutuuka senior 5 nga bali 6,711 kakati ebyo byonna ebizibu enteekateeka y'eggwanga obutali bwenkanya mu nteekateeka y'ebisale ebya school fees eggwanga ligenze mu geyeena kubanga bateekerateekera eggwanga n'okulirambika tebali ku munnayuganda asinga obungi ate bino byonna tebiri mu sekita emu yokka education ne bwogenda mu byobulamu ekyo ekiriyo eddwaliro lya Muyanja Ssenyonga likola nnyo obuvunaanyizibwa okusinga health center 4 health center 3 eri mu kitundu kyewuwe kubanga ebyo bigwanidde naye nga ate Ssenyonga eddwaliro erirye omusolo gwe lisasula eri gavumenti muyitirivu n'amasomero agali private ebizibu ebivaako ebimu nab'emiwendo emmere eri ku buseere gavumenti nga terinayo mutemwa gweyambako Muyanja ku bannayuganda abaana beesomesa okuva senior 1 paka senior 6 negamba ku mmere egulibwa tunakuwangayo omutemwa gwa siringi 3 ku buli 100 70% gy'oboonoonya. Muyanja talina ttaka kwalimira kasooli wadde ebijanjaalo. Muyanja talina kyuma kikuba buwunga bwa kasooli obwo obuteeka okuliibwa abantu. Ne tukomawo bwogenda municipality y'Emukono gyali omusolo mu Ngereka Muyanja wa private school government ya Uganda emukyajinga kinene nnyo omusolo
kati omusolo ogwo ogenda okumaliriza nga Muyanja alina okuguteekateeka nga guyina eryo okuva ku mwana asoma ne kitaawe ne nnyina naye ng'ate amasomero ga gavumenti go tegalina musolo gwe gawa naye nga bw'ogenda mu municipality ewoona emukono private schools eziriyo bazibirika omusolo muyitirivu naye ate batuuka gavumenti okuzikuŋŋaanya mu URA bali baana bakukyalo nga kyeyogeddeko kakati ebyomusolo gwa Muyanja ogenda mubuya ng'omwana nnyonnyo ali mu kuteeka assessment eri Muyanja wa myaka 29 kakati ye bakadde be ku myaka 38 ejenare mwasomedde kakati ye tumubuulire ebyo eyendwadde ewa commissioner general URA ekyo kiwadde gye kiri ekitalunuulira buzibu babamanyini masomero ba Muyanja bye bayitamu kubanga enteekateeka buli kwota okuteekateeka ab'emukode wa Muyanja obasomesa ebyomusolo n'amakulu g'ebyemusolo ye enambika education policy enambika y'ebyenjigiriza enambika y'ebyobulamu enambika y'ebyeddagala ezo zonna bw'ogenda okujja mu community abeerosi 1 abeerosi 2 bw'ogenda divisions eza municipalities engoono bwali emukono nenteekateeka tekola ki teriiwo ekyo ne kibeera ekiwadde bw'ogenda okakana bayogedde ku masomero awono pay as you earn omusomesa we ng'ataliwo musolo muyitirivu ye ono ali ne pay as you earn ewono ye bamulondoola era ne bamuteekako ne surcharge ne bagamba kino omwezi ogwokubiri ogwaddako tewawa sente mu budde naye ng'ate ageewala ag'okukyala agaabwe ababedde mwana watu ne bamala omwaka mulamba ye tebamuwa penalty kati bino byonna byebizibu ebize tutunuulire challenges twekoleko SWOT analysis mu bino byonna private sector ne public sector abanene abalina okubeera nga be baalirambise bamuyanja ate ne bamali ati befiidde ye kyate kyakola alumba Muyanja nti walino bibadde obukati tebali badde nga 3 kakati nze ontemerako mu kiwato kakati abanene kibakola nemba Muyanja babalumba sente mu private sector amasomero agali private amagoba gafuna nti obukadde 4 baagalako 2 kakati Muyanja kuba tuteeko 2 omusuubira oti egyo ekiri corruption abo baboolabye director ba commissioner under secretaries ne bannaabwe beekobaana tuleme ku accusing nga omuntu atana right to response nsabye nze nkugambye mukulu mukuba byasi bw'otunuulira olwaliro president yabadde ne ttiimu y'abanne kokasi y'NRM ekimu ekireetedde gavumenti y'NRM okuyiika obubbi mwe bamuyita corruption obukenuzi bususse era buyise webuteekwa okukoma kakati waaliwo ogenda ogaane gwe kyoŋŋamba sigambye Lubega gwoleese oba Mulindo gwoleese si gwe njogerako auditor general's reports ono kopi aziina noono mu palamenti yekopi eya palamenti ey'ekumi kopi naye 11 agiina naye government agencies government authorities ku buli 100 sente ezaateekwa okuba nga zirina okukola ebintu bainspectorate ba government aba inspectors abalina okubeera mu masomero aga primary abalina okubeera mu ga secondary mu tertiary institution ogenda okumaliriza sente ze baba okukola gye emirimu nga zadda mu nsawo ebitundu 7 ku buli 100 30% yokka nga yekoze eki kakati sebo mu ekyo mu kuwumbawumba okkiriza ogaane olwala ojja kutuleeta bya bulamu bw'onoogera otuleetera ng'ekirwadde ekiri mu byenjigiriza olwaliro ekiri ne mu byobulamu ekirwadde ekiri mu byobulamu kyekirwadde olwaleero ekiri mu byobulunzi obwamagana n'obuvubi obw'obulunzi bw'ebyennyanja sabbiiti eno wagirabye Kajiji minister wa agriculture embeera yemu kati government sectors ezisinga obungi kyolaba mu byenjigiriza
n'awalala be baana ki be baana baliyo okkirize obaana mukulu mukubabyasi Honorable Luttamaguzi waliwo enjogera nti kasitotta sometimes abantu bawa justification okwongeza ku school fees nti ne standard aye n'ekirala ne bagamba nti gwe gy'otasobola totwalayo mwana wo wosobola olina okubanga omutwala bw'omanya nti tojja kusobola wa bukadde bubiri ng'onoonya grade zo munange nno ate abasajja abo abaleeta emboozi ezo mbu wotasobola totwalayo mwana wo basomera ku bwereere ku masomero ga gavumenti abasajja boolaba ababonyabonya bannansi abaleeta emboozi ezo mbu wotasobola basomeranga bwereere ku masomero ga gavumenti naye kati nze ekiriwo kyonna si kyakinenyeza bakulu bali mu gavumenti abantu babongoose nnyo mu ggwanga tetukyalina sekita ekola teriiwo bwokebera mu byamasanyaze hoho bakutendera Uganda efulumya amasanyaze mayitirivu nnyo terina neweegateeka naye ogenda okebera ku mita nga bataddeko kugwe biiru gyotasobola nakusobola buli unity kakati tukaaba olwaleero fe tutunuulira school fees ezongezebwa naye mwali mutunuddeko ku mbeera y'omusomesa asomesa omwana gy'alimu waayisibwa kubanga naddala abasomesa gavumenti bo bali totally neglected babateekerawo busaako omusaala gugenda okujja almost 90% gugenda musaako kuba kati buli munauganda aliwo okukwewola weewola waani bano bennyini be balina obubanka betwewolako era bebatwala ebyaffe era bebatta ebyaffe kati olwaliro ne batunayogera ebigambo nakugambye question eriwo esobola okutereeza eggwanga eri political isimoadani zino discuss temulowooza nti no byetwogerako tebabiraba era tebakimanyi embeera yonna bagiraba bajjawo PTA n'olaba nti simanyi masomero ga primary oba omwana bamuweerayo omutwalo gumu kitundu ogutalina makulu omutwalo gumu kitundu gavumenti gwemwera sebe ewaffe nakaseke kiro enyama ya gumu kitundu kati omukulu ano wayitako mu ggwanga naaba embeera gye mulimu ti omuyinzi bamuweera kiro enyama emu okusoma natandika okugamba Uganda etandise okumpoomera balaba abasomanga bonna bekubagiza tebamanyi kiddako n'olaba abasajja abasoma bonna nga bagenda mu state house mbu omukulu agenze kubalekikyalinga byagadde nalabye abaka ba parliament namwe mulimu abasomesa abasoma obusomesa n'abalina amasomero nembakaliramu nembabuuza ati buli kaseera tulaba mugenda mu kokasi zammwe mu state house ekikyali kibi kubanga kokasi ziri meant for party activities political parties naye kino national cause mulina gidisikasingira wano mu parliament mupulinale wano wemunogitisikata omusajja munange ayinza okulwala n'akuggyako kaadi n'akugoba ku mugaati kuba ti emirimu tegikyalabika ne bagendeeyo n'olinda tikampulire kuba n'ababaka be balina be basinga obungi mu parliament tuwulire national discussion ze bagenza okudisikasingako ne mukama waabwe nti ne bwemba simuwagira mpulirize nti waliwo ekikulu ekiyamba bannayuganda kye bagenza okudisikasingako ogenda okulya buli gwobuuza nti wavuddewo omusajja abadde ayogera ku bibye emyezi ate obuyinza bwe tumuyambyeko tutya buli omu okulaba nti n'ategeera weefuula atategeera kasita obanga kikwata ku buyinza bwe kati bwe mubeera mu ggwanga erifaanana bwe lityo nkwegalidde nnyo muto wange Mivule muganda wange Ssenyonga muganda we Mukuba Byasi tuli mu kabiga tewaliwo emabegakawo abasajja bajja wano twalina essomero ery'amaanyi baliyitanga Simoni eryasomesanga abasomesaawo ne bajja ne bagamba lino essomero tulijjewo netugamba amasomero gano agabaddewo n'ekisajja kyamini kyetwali tugamba ekitaasoma nakyo kyavalueducation tugenda kuteeka waliwo omugagga simanyi abeera Saudi Arabia agenda kuteeka gundi tugenda okulaba nga balikubye ku ttaka Simoni bali kuba okutaka tugenda okulaba bataddewo wooteri nga basoma bonna bali wali batunula butunuzi kakati bwe mubeera mu nsi ng'abantu baali badde balina okukola emirimu gyabwe independently nga tebakyerowooleza wabula batunuulira akabinja k'abannabyabufuzi ababasuulira obukunkumu kabetu omungereza aziyita handouts ne babakubira mu ngalo ne baba balaba ekigenda maaso nga si kituufu mwerabire eggwanga nkugambye olwaleero good education is meant for the rich
gwe ne bwobeera ngo olina omwana we mugezi mivule ng'olina akaseke kankuwe waffe jembo bamukuba byasi n'akola siniya fo n'afuna 8 bajja kugamba era muzeeyo kirigwa jjo sekendwa ezikulu eyewamwe ku kyalo ebuyungwe kubanga olina miliyoni 3 tozirina kakati bano abasajja bo abakutte ekonome abakutte n'okutegeera kw'abantu bano tebakutte ekonome yokka n'okutegeera kw'abantu bakulina okutegeera kati bakuswikinga n'osanga omusajja najja okunnyonnyola polisi za gavumenti ng'omulaba ali educated personal omulaba ali educated tomubuusabuusa kusoma kwe naye olw'okulya ne waatudde ng'alina okwogera ebyembaliga yensonga lwaki eggwanga liri wano we liri n'osanga omusajja najja n'akugamba nti yesi abasomesa beetaaga bino wammanga era tubiraba ne mutuuka okubajetinga ng'ebyekueducation bye yeetaaga si ye priority Ministry of Defense mu budget y'eggwanga no gyenjogerako yeetaaga sente ku supplementary Ministry of Defense n'obuuza ati eno defense gye tuwanga sente nga n'abasirikale ne State House nga n'abasirikale bakyasula mu buyumbo obw'ebibaati mbabuyita maama yingi ya pole zo ziragawa ogenda okwekanga ssebo omusimbi guno gwe tuyisa nga gwa abantu basekinomu ab'olubatu era ne bwe tuba tufulumye nabo ebweru w'eggwanga nga right honorable speaker Anita Among atuwadde ku mukisa nti bannange mugendeeko oba ku benchmarking trip tusanga bannaffe baagula dda amayumba e London baagula dda amayumba America okusoma bwe kutuuka oli akugamba my son is in Bravard school nunga Bravard nga sigimanyi mu Uganda that one is in London kakati gwe bwakomawo wano n'agamba nti owamivule owa Luttamaguzi owa mukuba byasi owa Senyonga oyo talina bisanzo era tebinkwatako olw'okuba nti ne population ebitundu 100 abasingamu bonna babongoota buli gwoyitako abongoota buli omwaga tugende tugambe Museveni atuterereza ebyenjigiriza nga ne bemusindika betuyita ba leaders ono bempulidde ayogerako ba leaders ne buli leader kati atunuulira kafooke era sibo mukama wange mikulu mivule obuzibu bw'abasajja bano bwe bajja ebyobufuzi kasita byafuukanga nagwo mulimu ng'oli takyateesa ku lwa ggwanga wabula ateesa ku lwa mulimu gwe n'omukwasa nti owaayo oleese polisi eno gisobe nagaa nsooka gyetegerezaamu eyinza okunfiriza omulimu gwange wano gwendiko ku palamenti mwerabire eggwanga ettuufu sibo njagala kumaliriza nakano mu ddakiika emu oba omusajja Obote ono yali Katonda Obote ono twamuvuma naddala ffe wano mu Buganda yatukola bubi kubanga yali alwanagana n'oluli olulangira naye ne wakubadde yatukola obubi Obote ono Katonda yali yamuwa amagezi ne banne in fact ne Idi Amin kubanga bw'otunuulira eggwanga lino abaaliikolerako yali Idi Amin yalikolera ddala nnyo ne wakubadde yali teyasoma yalikolera ddala nnyo era yalinamu kye bayita nationalism Obote yaddiranga amasomero gano ge muwulira ag'amaanyi n'agenda nga agateeka mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo watuukanga eno mu Busoga nga tulinayo Zimwiri Kira College Zijinja College n'otuuka eno Embalala mu Western Uganda nga tulinayo Zintale Beranyangi mu Northern Uganda Boroboro nga waliyo Boroboro waliwo n'eddala Obombaki nga gamaanyi wano nga tulinawo zi King's College Buddo tulinawo zi Namiryango n'awalala nga abakulembeze baagaliza bannansi nga babateerawo quality education was for all not only for the rich kubanga kati bano bakugambye nti be balina okubeera bokka ne ssente era be balina okusomesa abaana mu masomero amalungi gwe w'omukyalo bakukomya kwambaza kitisaati kya kyenvu n'oyenvuwalira omwo naye nga n'omwana wo infact n'abasomero ne bwe baba bamaze okusoma era tebagenda kubawa mirimu kansooke nzijewo endowooza walina ery'amatugga erya w'obulenzi Nakaseke Kapeeka likolebwe liva eri Misinje ne lijja Kabimbiri nerijja Zirobwe w'obulenzi Nakaseke Kapeeka liri namba 3 ku makuba agalina okukolebwa naye ate nalabye General Katumba ajja mu palamenti ng'agamba mu budget tetulinako tumuteereddemu n'olwekyo bannange tuprioritizinge naddala ffe nga abakapala njagala okuba omulanga ndi shadow minister w'ebyettaka njagala kwebaza nnyo abantu ba Sango Bay abaleese petition yaabwe mu palamenti olunaku lwajjo
n'abakulembeddwamu ababaka bwabwe Honorable Sebamala n'Empalanyi ebintu by'ettaka bikyalina gundi y'amaanyi kuba nalagabye nti ate ne peneti yagenda ku Sango Bay njagala kulaba naye ate nsaba abakulu mu gavumenti nze omu ku palamenti y'ekumi Honorable Muyanja ajja kubagamba era nali shadow minister w'ebyettaka the right Honorable by then speaker Kadaga gwe yawa obuvunaanyizibwa ogenda okukola investigation ku ttaka lya Naguriki lino lye mulwanagana n'Otafiire tetwasoma palamenti eyo era ripooti omugikomyewo temulwanagana Otafiire ajja kubawangula ettaka lya gavumenti lyonna teririna title bagamba Ministry ya Agriculture ereete ekiraga nti ennanyini ttaka eryo eryenjeru erya Greek lye mulwanagana nalyo teyakomawo ekyokubiri omusa gundi IGG mu lyagonja yagutunulamu yali IGG by then ne bamugemeire kati nekyakyenyagala okubagamba we mulwana we nalabye mu kubagana is a private mile takalya mailo ate waliwo n'abanene 15 era nabo mu ripooti yange gye ngenda okuleeta mu palamenti okwanjula abaagabananga kuliko ne minisita waawo abaagabana ettaka lino nolwekyo nsaba aba Ministry ya Agriculture eryaffe ekyererezi lyomwalibba sebo va ku byekyererezi byammwe ebyekyererezi nalyo olina minisita wajja kukuyamba naye nze mbadde nsaba Ministry ya Agriculture n'eyabakulu mu gavumenti munoonye ettaka lya gavumenti lyonna mulifunire titles. I was very shocked muto wange Mivule okimanyi nti ne title ya parliament yakagyefunira of recent mu Uganda yonna ekitongole kya gavumenti ekibadde ne title ebadde Bank of Uganda yokka ne parliament ekyapa kyawo kyakajja kikolebwa ennaku zino kyemuva mulaba nti no bano bagenda batemata nolwekyo ekyo mugende musome report generaleka mu parliament ekumi era ngenda gisafesinga gye mwali mwogere bye mulwanagana aba Naguriki ne Botafiire eryettaka lyali lya muntu ndoza amuyita Kiwawulo private kati government ngeri ne lyayo ne bano ne bayingiramu it's a mile ekyo nkibalekedde abakyetaaga mujja kujjamba waiko report kensembyayo katono nnyo njagala kusaba abakulu abali mu government omusolo mungi banansi basinda buli koona otuuka eri amaduuka gaggalawo enkya negulu situganye omusolo gusolozebwe naye gulina okubanga musaamusaamu bannaffe abali mu gavumenti abamu kuba mwatuuka you assume nti buli omu ali bulungi nalibadde sikyogera kubanga ndi mubaka wa parliament naye nange era kinyigiriza abantu betukulembera bwe tulabanga bali mu mbeera mbi ngera we najja wano lina enkugamba nasanga bano tiimu ya hamu ng'egenda esimba ebimuli mu kibuga nimba nnyonnyola enjogera okubanyonnyola ebinazi bye mutadde wansi w'amasanyalaze palm trees zigenda kula zingire mu waya ate tufiirwe nsaba ttiimu ya hamu ebimuli bino bye mutadde mubiteeke eno ebbali ewatali masanyalaze kubanga beauty egize ate ne tubasaba amateeka agabaddewo mu biseera bya nnaamu gasigale nga gakola kubanga sebo luli abantu babadde balina discipline naye kati nalabye n'emmotoka z'abakulu baziyisa mu pasipalamu mu bimuli bye basimbye mbuno obubba obudde bubakwata let's maintain discipline eyo eri ebaddewo bubakwata balagawa anti sebo mukama wange kino kisaba transport General Katumba amala ng'agamba nti gwe totawaana wabukubi kifaananyi okiteeke ku social media oyo talina maanyi kati nze nkugambye talina maanyi nze nkubuulira era kino tukisaba the right honorable Anita Among waliwo olala bwe baleeta statement ndowooza mwagiraba speaker nawe waliyo mu parliament ne bagamba buli kimotoka ekifiira ku kkubo bino bya Anita Amongo speaker buli kimotoka ekifiira ku kkubo ne batakijjaawo bakikwate bakisike bakitwale tebiriiwo ku kubo minisita wa wakisi wenyini owekitiibwa ono kayogerako ku naamu bwe baddewo recovery trucks ezituyita break it down buli nkulungu zonna zibadde zijjudde ne Uganda Police Force recovery truck zeyina Kyagulanyi wanaaba n'atambula Besigye awo zirabikako gavumenti ya Uganda Ministry ya Works n'ekigambo kya UNRA balemye okulokola eggwanga recovery trucks bazijja ekitugumu ne bazijja Arua mu nnaamu zonna zabadde Kampala enkulungu ey'Emunyonyo Spa bwekugenda expressway nga kuliko breakdown eziwera 7
kakati tewali ama sebo mbadde zijja kudda wange ngono tubalirize mbadde maliza era nsaba abakulu mu government. I was very shocked abasirikale abakuuma mu Naamu ne mu G77 China basasulwa emitwalo 3 n'ekitundu abalala emitwalo 5. Njagala kubasaba bakama temujoga basirikale baggwanga. Omusirikale n'omuleetawo mwezi mulamba n'akuuma enkiiko kuba naffe yadde tetwaziri mwezi. We appreciated olukiiko luno olwakulibwa speaker Anita Amongo olw'aba speakers lwagenda bulungi. Olukiiko lwa Naamu lwagenda bulungi ne G77 kyava ku security officers and men in uniform gye baateekawo n'ekituluma ssebo kuba kino lwaki naali badde sikyogerako siri musirikale. Omusirikale n'omuleeta n'akuuma mu lukiiko olwo omwezi kyenkana mulamba naye naawe mivule muno n'akuwa emitwalo 3 kitundu okwo tekuba kujoga. Olwekyo ekyo nkulaba weerofeya y'abasajja bano tugenda mu biseera ebizibu ennyo bwe mutatunuulye weerofeya y'abasirikale ba polisi n'abamagye mubasuza bubi mubaliisa bubi ne sente ze tubawa tezikola n'omutwala n'akuuma mu lukiiko lwa speakers mu lukiiko lwa Naamu G77 mwezi mulamba ne tu appreciating enkiiko zagenkukubo enkuba etonya omusana gumwoca naye muno n'omuwa emitwalo 3 kitundu nga naye alina famire mwekube mu kifuba abakulu mu abatwala ebya security mu ggwanga. Webale nnyo omukulu Honorable Luttamaguzi. Ndowooza ensonga ezo muziwulidde bulungi era nga bwe zitambudde naye nga bwe mutegeezezza olunaku olwaleero twagala kutunuulira ku nsonga ya byanjigiriza okusookera ddala okutandika n'olunaku olw'enkyajjukira nti abamu ku bayizi bagenda kudda ku masomero abamu basande nkya abalala bammande nga badda ku masomero naye tubadde tetunnajja wano mu studio tumubadde njogera ne Honorable Muyanja wano n'aŋŋamba nti abazadde banyiivu buli gwoyitako yeesooza bwesooza ng'omubuuza kiki nti bisale naye n'okutuusa olunaku olwaleero wabaddewo efforts wabaddewo amaloboozi agugamba nti oba amasomero gano galina okuba nga gateekebwako regulation oba okulaba nga gagereka ebisale bino naye n'okutuusa olunaku olwaleero nina lisiti emu gye nalabye nga bamu bagenda kusasuza obukadde 3,300 school fees eya secondary ng'etuuse mu bukadde 3. Obukadde obubiri kati yaddeko wakakadde luli kyalinga tekiwulikika nnyo naye kati bw'ogamba nti noli asasula kakadde ogamba nti oyo nno kale akakadde aka school fees. Okusookera ddala Honorable Muyanja enkima esala ogw'ekibira sajja musomesa okusooka njagala kwebaza Katonda tibumpisa atoyise neyaliko mu parliament ey'okumi mu 2018 nasaba parliament ya Uganda Minister of Education eyaliwo yali owekitiibwa Kristo Muyingo ensonga eyo eri ku Asadi nengisaba eyaliwo kuba Minister Janet Museveni atuleetere lwaki waliwo ebintu byebalizanyiddemu naye waliwo kyebalirese nga kyo kiramu ebyenjigiriza nga tulina amasomero ge tuyita aga private netuba n'amasomero ge tuyita aga government netuba n'amasomero ge twatuuma government aided. Government ne government aided njagala ogiremu awo aga private ge masomero agatandikibwa omuntu nga lirye talina kyayambibwako government wadde n'ekimu. Amasomero aga government aided ge agatandikibwa abamisani oluvannyuma government oba aba community government negatwala nga yezimba ebizimbe eyongerako biddaabiriza yesasula emisaala yewaayo amasanyalaze ewaayo ne sente endala eziyimirizawo amasomero ago nebayo n'agaayo gezimbye agayuze from day one kyapa kya gavumenti bibiina bya gavumenti esasula abasomesa yateekayo ebitabo totale ngayo gavumenti siwali nti oli yagitandikirako netugamba wali baddewo okulungamizibwa kubanga waliwo ekintu kyotayiza kuleka. Minisita n'atukakasa oyo omukulu yaliyo tya mumwe akakiiko ketwateekawo kaleeta lipooti 2018 naggwako nenziramu nengisaba
ekitiibwa sipiika Kadaga yaliko mu kiseera ekyo nanzikiriza nengisaba era tiyajja na buli kati kubanga ssebo tolina bwoyinza kukkiriza sente z'amasomero zaali badde mu kategole nga 3 waliwo kyetuyita school fees noziteeka wali nomanya nti eno building fee nogiteeka wali nomanya nti zino zakulya noziteeka wali nomanya nti kino uniform nokiteeka wali fe twasomera ng'omanya nti school fees z'erubiri zalinga siringisi 2,000 lubiri SS gye nasomera siringisi 9,900 ng'ezo ziriko buzimbi n'okuwa okulabirira bino ebirala banani teaching kati nga staff ye toto netusasula 2,900 naye kati weesanga nti munnayuganda akaluubiriddwa naddala omuzadde n'essomero lyali terya gavumenti kyeragira siteeko kiki bakole eri niryeragira nti bajja kusomera 2,000 basasule buugi osanga obuugi buvudde ku 4,000 bufuuse 15 bufuuse 20,000 gavumenti neyagala okubeera ngaono kozone musiba byayi mukuba byasi naye waliwo gwe bayita omusiba byayi asibye ebyayi oyinza okulowooza osibye naye nga buli kyosiba omusana kasa gukirakakonga kikubonalebomuyanja ye NRM gavumenti kangende mumaaso kubanga bino njagala bibe nga tibiri nnyo bya bufuzi naye nga biri ku mulamwa kubanga ffe nga abasomesa kituluma edda okusomesa yalinga calling nga kuyitibwa kuweereza kati byanfuna nojja okuweereza nga ne bozza okuweereza ekintu okimunnyonnyola n'akitegeera naye kati tiwaliiwo nteekateeka yonna okuva gavumenti lwe yajja neeta ebintu kyobula gyonaate njogera n'omukulu omu mu misolo nembuza naye gundi mugamba emisolo tegiriiyo osanga egombola erina amasomero 180 aga primary nomuwooza amasomero 10 nemugabinika omusolo omungi so mwaliwoozezza nagali buli ekiyitibwa essomero mutuuke eyo buli kibaganda essomero libe nga lirina omusomesa nga ali ku payers you earn nga amuwaayo nga ye NSSF kwali naye gweoyikirizako amasomero 6 amalala 10 n'ogaleka nembabuuza mukola mutya kati bwotunulira ku kino ekyensasula ya fees owa Luttamaguzi ajja kugamba leeta kamu 8 mukuba byasa agambe kamu 7 muyanja agambe kamu 10 gwoyogere 240 naye nga towazize na breakdown kubaga nagayambiwa gavumenti twalibadde tugamba nali mbibawaddeawo okufula ya parliament twalibadde tuga nti okay 5,000 feeding engeri edya byebyalinya ogaya abaana bamumwagala bali bulungi 5,000 feeding ki ettaamu uniform amasomero gali ag'ebbeeyi kale 3,000 ekyo kyekinana ebino ebirala ebikozesebwa 2,000 nomanyi essomero lya gavumenti yeyita government aided nga likusedde ennyo kakadde kaki kamu noga nti ate bwe tugenda mugana agaayo gegavumenti byonna byayo bakole bwe bati naye nkubuulira tebayiza nakuvaayo nakukyogerako nabuuza n'okubuuza ani yakyusa amasomero ga Nansangwa kuba bino fizi byeyogera bivudde mwago fe twasomera Lubiri ngaetayale lyadde Odi Kampala D gegali waawo Kitante D Kampala High D Kololo D JSS D Mukono Senior Bishops D Mbale SS kati baga kyusa ne use kati kisebo entire gafuuka ga bisulo ndugusa government ereetya mu buyinza nga tesobola kuduumira nogamba kati omwana yasomeranga Erubiri ku D bolifuula boarding omugobye yasomeranga Odi Kampala ku D bolifuula boarding okoze eki omugobye so yasomeranga JSS kyogamba boarding eno inengeri nayo gyereseemuko ebisale bino okulinya kubanga wano bo bali oli abala byayagala kuba teri amugaidinga ndi koma wano bwawulire ya private nga bikyajinga 210 temandala kubirowooza akafuna ofunyika papula kewuwo naye nakoppako 210
bano basaba miliyoni 2.10 zekansabeka mu 9 olwalaba akakonga basabeka mu 9 nga naye ayongeza nekamu 7 kati tiwaliwo tekisoboka era bakadde baffe kino nkyogera sisitimu eno munagireka bwete emyaka 5 bannayuganda mufo kyokkaaba bajja kutulika musaayi. Okay, katono nnyo njagala tulabe ekyabadde mu parliament kwajjukira nti sabiti eno ensonga eno era yabaddeko ku fulo abamu ku babaka nalabyawo nalebosewongu sako ne speaker n'abakubi ayogera ku nsonga y'ebisale bino wadde nga teyabadde conclusive. Minisita omubeezi ow'ebyenjigiriza yabaddemu omukulu John Kizito Muyingo naye teyasobodde kulambulula nsonga eno. Kasooke tulabe ebimu ku ebyo ebyabaddewo nga bakubaganya ebirowoozo ku nsonga eno tugende wa mukulu mukuba byasi. I wanted to give in a procedural matter concerning the requirements that some schools are also asking from our pupils. You find that some schools are asking for too much. For example, you'll see that they ask for odds, they ask for pangas, they ask for slashers from these students yearly. We ask ourselves, what are they using with the O's? What are they using with the pangas yearly? Some of them sometimes may be using them for their businesses and getting from parents. So as we look at this, let us also put into consideration on the requirements that they ask from our pupils. Thank you. Ekya school fees okwemulugunya okumwera kwabadde ku bintu Nabajaasibe enjeyo nedda luli mu kusooka batumanga era ng'okimanyi nti nno buli bodda ku ssomero olina okugenda n'enjeyo olina okugenda ne toilet paper mukonzikonzi ebiseera twali tulugola 2-3 ng'ogasseko nedda okugamba leeta obusaawa leeta ejjambiya ejjambiya bwana olina 2,000 ejjambiya 2,000 ozitwala kukolaki ozitwala kukolaki byegambye nti waliwo ebintu gavumenti byetunudde olwokubanga yo buli muntu kuba weesanga nti kumbi buli mbaka yenanyini somero buli minisita yenanyini somero mu education bakomisona bonna bebananyini masomero baminisita bonna bebananyini masomero kati bo nekintu ne bakireka ate nga kati gavumenti njaga okutegeeza mukulu emitendera gy'amasomero abaana bali mu mitendera 4 waliyo abaana ba corporate class bebaana ababalina byabufuzi abali ku ddala lyabemupi baminisita bakomisona ba civil servant bafuna musaala munene ye class 1 corporate nebayo class 2 eyabano banjiya bulamu ndi musuubuzi nange nkolakolako ku mulimu nfuna yakakadde eryawo nebayo class 3 erope wala DC nga babasabye ena nebayo class 4 etubiridde ddala nga n'okusoma tekyasoma eggwanga bw'olikola otyo mukulu mukuba byasi mwe bamu ku bakulu wano mu ggwanga sigamba nti abakulu mu bukulembeze naye mu myaka eryamukuba byasi ekitegeeza yalwana njagala osooke nga njagala osooka otukubiremu tooki giri emyaka we mwasomera egyo awo wenyini muyanja Ssenyonga nga kizibwe wange headmaster omugezi John Bosa gyendasomera ng'ali Lubiri netumugjayo gw'ekinaana okujja najja mu parliament nga mbakawa Mbende North eyo no ye district Kiboga ey'olwaleero nekyankwanzi olwaleero wetwabeera ekiseera ekyo omulembe gwa Lukongwa Binaisa Kyuse Muyanja Ssenyonga bamuwa essaati 2 Lubiri n'empale eza kaki enyimpi 2 n'ebbaagi zaako bakyamaintayininze ekinu ekyo anti wuliriza era Muyanja bw'ayingira senior 1 ebitabo textbooks eza subject zali akola ebitabo 20 textbooks 24 n'agenda wa librarian n'azisayiningira ng'azisasulidde ku school fees 2,300 ezo ye program kuzaali ebitabo n'abifuna primary level olwaleero omwana omulenzi empale 2 n'essaati 2 n'ebbaagi yaako era bwabeera nga wa primary 7 primary 6 n'obeera 120 pages ekitabo nga bakuwa ebitabo 8
olwaleero primary 596 pages nga byabwe teri muzadde yenna yasasulira kitabo ekyo. Olwaleero abaali mu St Joseph's Vumba nze ng'ekiboga primary abasista bannaddiini be twalina ng'emmere gye baalimanga nga ekyemisana tuli akatoko k'amatooke oba akamuwogo oba lumonde nga abasista basasulibwa essente ezo nga teriyo nga ate ovuyeeka ku makya maama ng'amaze obbawo ekikopo ky'obuugi oba ekyobushera obutabekemu otuta ne mulyoka mukkirira essomero kale ate era bwewakomangawo yalidde ekyemisana ku ssomero era maama ng'alinako omuwogo yateese mu kibbo ow'ekyemisana musobole okuba nga munywedde. Olwaleero ono ng'ali erubiri Mengo Senior School, the only senior school in Uganda, yonge inamu akeyongerako aba senior ono senior 2 nga batandika ku ssaawa 7 naye ng'okuyingira ekibiina mumala kulya emmere ng'ate ku ssaawa 9 kiki ekyaddiriranga wabeerangawo oats ne sukaali nga mwali oats oyo ng'atabiddwamu amata ag'obuwunga. Kakati Mengo Senior School nga ye ina enkizo ku lubiri ku Ward Kampala ku Kittante ku Kololo SS ku Kololo High so ng'ate Makerere College ye yabangayo era nayo n'ekyemisana tiimu ey'abaana abawala nga bo balina oswero ku ssomero abalenzi abaava ekibuga ne bayingira Makerere College ne ab'emukono eri wansi Katosi nedda ab'emukono Katosi atasobola kuva lunaku Katosi kujja lubiri olwaleero nga kwodi Kampala wali ku Kampala High we wali hostel egatta aba Kampala High aba Mengo Senior School ab'erubiri ab'ekittante n'aba Makerere College Major General Sam Kavuma mbaka parliament kati ojja omukyazeeko wano n'ennyombi tembo yali lubiri owulidde era yali mu senior 1 West by 1979 1980 81 82 83 akati olwaleero tugenda okujja enteekateeka y'omuzadde school fees 2023 ezamuyanja Ssennyonga taata ng'azuwa mwaka mulamba namusasulira mweja Ssennyonga nga bwaddayo nga textbook kuze bamuwa 24 kubuzeeko 2 olwo omwaka oguddako senior 2 ng'alina okukomyawo alina okusasula school fees n'ebitabo 2 byakolaki olwayo textbook olwayo ogenda mu masomero gonna balibrary tezikyaliyo. Federal Government of West German Mengo n'abaana abeerubiri abakolanga technical drawing n'ekibuli n'abakolanga olujamani ekibuli n'ab'Emmengo ng'ebyo ebitabo byonna bijja butereevu naye nali mu gavumenti ku myaka 38 emyaka 10 yeewola ebitabo bye twafuna bwe twalina Professor Isaac Newton Ojok eyali Minister of Education awamu ne Philemon Mateke yali State Minister of Education ebyo ebyasigalamu bwe byaggwamu abajja myaka 10 egy'enaalemu egisooka kasita byayulika ne bikaddiwa kati waliwo omuyanja omwana gwatwala erubiri amugulira bitabo bibye textbook gyatwala mu biseera private schools zalinga zitya oba tewali private school Kampala secondary olwaleero modern owulidde olwaleero ze zaaliwo nga private school bankonge naye nga ssente zigendamu ebyo ebisale byosiŋŋaana erubiri ebisale byosiŋŋaana odi Kampala ebisale byewasiŋŋaananga Kololo High ebisale byewasiŋŋaananga Kampala High ng'enkyukakyuka etera okujjawo nti abeena abagenda erubiri bwe bava mu primary ng'olwaleero babanga bo bafunyeko obubonero obwa first grade ne second grade erabika esookerwako abaabanga mu second eddako abo ebiseera n'enfuna y'omuzadde nga bebatera okugenda mu private school kubanga era ne sente zaayo zaali size z'olwaleero nga tizitiisa mudiwologoma ono wakugambye
nga ero biri betusasula 2,900 lwologome ya private eri ku 1,350. Okay. Nga variance eriwo eyerabika eryo kubanga bo tebabanga na bitabo textbooks bo ze bafunanga government schools zebakolanga ki zebagabiranga muyanja textbooks subject 10 zakola mu senior 1 ng'ebitabo byonna bikola ki habina ate kyakubiri ono yajoiningirayo nga binayisa ye president w'eggwanga bwe yagenda nga Yoweri Museveni amulese nga ye acting president n'agenda mu luumula Cuba binayisa yakomawo n'entwala y'ebitabo ne Yellow Maize najja eyakunywa abuugi olwale NRM government ekitaliiwo ng'ate tewaliwo minisita ng'alina essomero erirye ng'omuntu naye olwaleero gw'osuubira okubeera regulator be balina amasomero agakola bizinesi atakyasobola kufaayo ku mwana wa Luttamaguzi komishona naye mukama we kyakola ekyamasomero ne komishona naye alina agage olwaleero under secretary naye alina agage kakati eri agenda kukuba munne ku nsoloboto aye n'omubaka parliament ava mu kitundu kya minisita era naye n'abanga alina amasomero agage kati basobola kwekomako n'omulundi n'ogumu sooba ku luli olwaleero n'amasomero bwe twalina Professor Isaac Newton Ojok amasomero aga government n'aga private ali mwana tugaweebwa emmotoka tata nikaweebwa ne Mercedes Benz eza Mercedes Benz zino olwaleero ezalinga bwolaba Costa bwe zifaanana ezalinga ne Bank of Uganda eza amasomero agakoza private amalungi nga nago bafunayo grant ebawe emmotoka eyo naye olwaleero mu Uganda Development Bank n'awala commercial banks ate muyanje mu motoka bagimuguza buwanana kubanga ataddeyo mukadde 2 bwokka ku bukadde 118 eky'emmotoka kakati amagoba gali gonna mu private school muyanja amagoba gali ge bamusaba aga bank alina okugakomyawo ku buli muyizi emyaka 8 gy'anaasasulira emmotoka zezino zetulaba development fee n'ebirala ebyo ebijjirako naye ng'enteekateeka ennuŋŋamu olwaleero etteeka lya muyanja lye baatuwa erireeta local government act erya 98 likulaga nti ku ssentebe w'ekyalo vice we yakwatagana ku by'ensoma y'abaana n'abaana neero situ kakati abantu bano ababiri ero situ neero C1 mu nteekateeka ya gavumenti emyaka 20 agyakayita teriyo ero C1 neero C2 executive ze baali bateeseteese okumonitaringa ebyensoma n'ebyenjigiriza awamu n'abaana okusoma kwabwe okusomoozebwa okuli mu masomero ono gagambye founding body nga ekereziya kanisa bayisiraamu ebiriyo management committees olwaleero aba government central government minister wa local government ng'ajja butereevu mu bantu bano mwana watu talinayo yali akunganyiza abantu bano bateekebwa abakulembeze LC1 executive ne LC2 nga buli vice w'eddala erya LC1 ne LC2 yakwatagana n'ebyabaana n'ebyensoma kakati olwaleero ekyo songa oleeta wano Rafael Magezi nze ndi omu yamuwandikira ku bbaluwa petition okwemulugunya nga batulaga bwe twakuba ebirayiro nga LC1 ne 2 okuba ekirayiro ekiri administrative ne tukuba ekirayiro ekyokuddukanya ekkooti naye mu myaka egyakayita 12 n'ekitundu NRM manifestos 2 nga ziraga okuteekateeka abakulembeze be LC1 tewaliyo n'omuwundi n'ogumulu baali bateekeddwa mu mbeera eri administrative n'embeera ey'okuddukanya ekkooti zaki zebyo mwe muli n'ebyo ebizibu omuzadde bwaffe wamuyanja mu private school abaana omwaka mulamba tasasula ng'abaana abakyusa nga batwala mu ssomero eddala kakati bamaama eyo abaana nga basobola omwaka ogumu bwamumala eyo ng'atalolera eno jjajjaabwe azaala maama gyava abazzukulu abo gye bakola ki gye bagenda ebyo byonna bivudde
Minister Jesse Muyingo parliament eyekumi alimu parliament eyekumi n'emu naye ennongamya yenteekateeka y'ebyenjigiriza ku ddaala erya nasare erya primary school nga bwe zifaanana secondary school bwe zifaanana n'okujoininga tertiary institution buli kinnaba kimanya bwe twayingiranga tertiary institution ogenze ku university Makerere bangenze mu ITEC ekyambogo bangenze mu Uganda Polytechnic kyambogo oba Bushenyi ebitabo byonna textbooks bazikuwanga bukolokolo ezivudde Italy ezivudde Canada ate wamalirizanga koose emyaka 2-3 ng'ebitabo ebyo okola ki ogenda nabyo ne toolbox ayakola civil engineering owa mechanical owa electrical nga ne toolbox okoze eki ogenzi nayo naye abazadde walo bawadde omusolo eri government billions and billions of money NRM government abaana abasiize mu tertiary institutions teyinayo nemugwegamba wuno bamuwadde toolbox wadde overall nga mubagamba nti oligenze nga intern mu breweries overall n'engato zoyambala mu factory awamu n'enkofiira element gyoteeka ku mutwe ebyo ng'ova ku college nabyo byogenda nabyo nga intern nga government ebikoze eki ebikusasulidde kwogwa omusolo bazadde bo gwe bawa naye olwalina abazadde bawa omusolo neteriyo n'ekimu kigenda muki mu maaso kusoma kwe watukulaga when we had about one government either means government when you had about a two government okusoma kwalina okweyagaza onerubiri nga tayagala nakuva tamwe gwekaddeeka kubanga buli kimu kyonna n'okusoma nga kumweyagaza embeera yonna era bwomuyita ne obiwe ennyombi balina mukulu wange omugezi Kiggwa Robert Muwanga yali munnamagye yafa naye bwe baalingayo nga tebaagala kukola ki kuva lubiri ne Mwosebe gye baagendanga nga tebaagala kuvaayo Luwummula nga bateekawo nti maama taata batwongedde sabbiiti zino 2 nga taamu yakaggwako tulina tusina okusigalayo kubanga obuwambu alinga buyonjo nga ne package alina gwatadde mu nsawo. Luttamaguzi nga babaka aba parliament ensonga eno bwe mugitunuulira mwe tebennyamizaako ne mugamba nti twongeremu amaanyi oba olyawo tusobole okuba nga tugiggusa wabeerewo regulation nkiwandowooza naawe eyo enakaseke abantu bakutuukira ne bagamba honorable ensonga nga zitabuse abamu ne bajja ne bakugamba nti honorable okoze otyawo sooka tuteekemu awo tuzze abaana ku masomero era kyekimu kubisa bannaffe ezibaweereza okuva babatulabye okuva batandikidde mwebale nnyo abakulu submissions ezemuweereza naye kakati katulabe ne bannaffe wano kyebagamba kansooke ne Sengabi wa Rashid wa Washington Saloon ekibale kochi agamba nti ndowooza ebyebisale by'amasomero kwekanama kiva ku kweyagaliza n'obutaba na mwoyo gwa ggwanga. Sengabi Rashid kale webale bwate bwateeseza katulabe endowooza endala. Good morning Mr. Mivule amukitembo Geoffrey from Mubende mwebale program nze ntidde amasomero omwana wa baby class asasula emitwalo 5 kilo 10 ezakawunga 10 tip set pencil au a dozen of books omwana omuto asobola okulya kilo 10 nga 10 kilograms of sugar kale watu wabuziza afuga Martin from Zana obuzibu nti amasomero gafuuka business ezirimu abanene mu government bonna abafa ku mbuto zaabwe Uganda tewakyali ayamba ono bwagambye kasitokiriza abanene okusuubula ate nga tebawa musolo ebyo byoba osuubira teri kigenda kukyuka mu masomero awo tukaaba bukaabi bano bakanywa musayi tebalina kyebalumirirwa. Kyagera Lawrence wali bwagambye. Good morning ebigambo tebita amwegesa from Bweyogerere. If God blessed us with patriotic leaders and politicians they would have acted yesterday bwatu ye bwagambye. Uganda's education was killed by the state. It empowered private schools of its cadres and left original government schools on their own without any grants. Now most government schools like St. Louis, Chegobe and others are surviving on the mercy of old boys' contributions. David Ramuhumbu in Fort Portal. Webali nnyo Bedford obatulabire. Good morning, I'm Patrick from Masindi. Let there be a board responsible to monitor financial structures of schools. Here in Gulu University, a student of education pays 630,000 shillings, lesser than some schools in kindergarten that pay 2.5 million shillings. Eyonga wachali yadde yaddeko. Kale,
mbalamusiza abateesa ebyobufuzi bitattanye nnyo ebyenjigiriza mu ggwanga lino naye n'embeera gye tutambulizaako ebyenfuna yewaliriza ebisale by'amasomero okweyongera waggulu. Katonda taasa eggwanga lino Lwangabat Bulyankuyege enjeru webali nnyo ab'e Bulyankuyege batulabire. Good morning NTV. What hurts me most is that when you go to those expensive schools, finish school and then go to the streets and hustle when loans are killing your parents. Wandera Malik in Lira City. Okay, abeerira mwe bali kutulaba. Ekituufu omusirikale si wa kusomesa. Mpozi bajjeno kubabbo babakolako. Webale Semakula okwogerera omusirikale Kajambo nze Nicholas bw'atyo bwagambye. Okay, kanfuneyo omubabiri ali webale kuweereza. Private schools need to be regulated because they are levying abnormal fees and asking for unnecessary requirements. Unless if you want to tell us that it's the government doing that to force us to go to government schools where the standards are alarming. Regards to Mukwabiasi and Honorable Luttamaguzi Moses from Jinja. Okay, ndoza nja kuba nkomaawo bannaffe Peter Brown awe Masaka webale ndowooza yonjirabye Justus awe Kajjansi naawe tugirabye webalire ddala n'abalala mwenna abali e Dubai. Yes, live from Dubai mwebalire ddala kubanga mulaba ebigambo tebitta. Ensonga y'amasomero njagala ngikomekerezaawo katono nnyo Honorable Luttamaguzi n'alabye district yo y'emu ku ezo ze bataddeko karantini ku nsonga ya Kalusu mu ddakiika zino ezisigaddeyo n'abakulu abalala njagala tukomekereze ensonga eyo tulabe embeera eri eti eyo ye. Kati njagala nange okwebaza abali tulaba mukulu Semakula Namirembe webale tava ku NTV musawo Matilda ku kampu Luttamaguzi awe Kaasa Ngombe webale butava ku NTV okugirabanga Honorable Macho ebusiya n'odero bali mukutulaba mwebale kubanga mutulaba Honorable Panado Honorable Javira Buyamba mwebale kubanga muri mukutulaba akachoka nsebo Honorable Brandon nawe kubiddeko Kajambo Brandon Kagoma Brandon Kagoma takwata simu sebo takwata simu mukuru ali wana kukonda eminga takwata simu sebo kakati mukama wange njagala n'okwebaza leader of opposition waffe Right Honorable Joel Senyonyi era sebo nenkwebaza okugenda okulambula ku Honorable Sejirinya Muhammad bwe batugambye nti no ali bubi nnyo embeera yetesanyusa tongera okusabira mukama akugumye era akuwonye mangu kati kino kyoyogeddeko mukulu Semakula Namirembe naawe webale okubanga otulaba nnyo kati kino kyogeddeko kiri very important ti ebisolo byafuna obulwadde naye ono Kalusu olumu abapolitiko ono gwe baleeta Fulkwani Mausi abakulu ababa natunda ensolo zaabwe nga balangirira waliwo karantini era kyofolaba palamenti yakiremeddeko ng'egamba speaker Right Honorable Speaker Tayebwa nitugyewo karantini kubanga Right Honorable Speaker Tayebwa n'agamba nti kakati bwe tunajjawo kantini ate tuleete ebisolo okufa endwadde endala ne bamugamba mbuno bwe abantu b'omu Western Uganda kuba be basinga okulunda ente n'abewaffe ne Nakaseke mu Greater Ngoma nti balunda ente naye tebalina school fees gwe bagenda kugira kuwa abantu naye owekitiibwa minisita tumwebaze n'asaba nti twewole dola milioni dola 172 netumugamba ngawe twewoze ne tufuna konsani nene nnyo ku ntenga zirwadde naffe batwewolere ku sente abalimi b'emmwanyi kubanga naffe emmwanyi zaffe naffe kwe tujja fizi owerera abantu n'emmwanyi zaffe ziweddewo n'obuuka okuzirya Sipiika Katayibwa n'amugamba gwe simulamu ogw'emmwanyi tukonsentratinge ku gwa bisolo kakati tetuganye gundi oyo waali nange nafiirwako emabega nafiirwako ente nyingi era nali mpeddemu amaanyi singa saali mulimwa naye ente zange nyingi naye nga nze omulalo wange yasooka n'aluyita tugenda okulaba tuziike eno tuziika zino Kalusu waali mu ggwanga naye olw'okuba nti n'abanene nabo mwe bajja akasente bagenda kuviolatinga abalina ababawerekerako bagamba n'ogu bajja kutunda
bwoba tolina gamba n'ogu teri ajja kukkiriza nte eyo kujja mu katale era gwe bagenda kukukwata bakugambe nti ente erina kubeerayo eri mu karantiini tolina kugiisaawo. Ekyeddagala lyatuuse eddagala terinaba kutuuka naye ekizibu ekiriwo eddagala ne balireeta eddagala erijja kuno ngaera bwe mulaba erisinga lijja nga liri substandard era twagamba aba National Bureau of Standards kubanga naye ejjuddemu abafere eddagala tubabuuza liyitawa ng'ekitongole weekiri nti lino lya mukulu alagira obafu liyitewo. Obuzibu obuliwo mu ggwanga lino eggwanga lino lyafa bwe mulitegeera nti eggwanga lino liri ku ndiri kuba kati buli omu ndaba atambula amagamaga kino muto wange mivule kyetegereze buli omu atambula amagamaga buli munene olaba azimbye mu kifuba ngolooza ageze lubuto kumba alina bullet proof. Kakati ekiriwo ebintu ebirina okukolebwa si bye bikolebwa nkugambye eddagala lye baleeta libeera ffu terisinga era y'ensonga lwaki olaba wabaddewo spread egenda mu maaso. Ffe kye twalisabye abakulu abali mu gavumenti tudevelopinge vaccine zizaffe wano tulina baloko vaccine promoters be tusobola okuteeka mu ssente ne baba nga basobola okuzipromotinga. Waliwo wano omusajja yali azze okukola eddagala lya covid owobulevu obweru oba mwamulabanga oyo investor benaku ezo batugamba ng'ekintu kyakitunda lekaagamaliriza kaagati gye tusaba abakulu abali mu gavumenti tetuganye ezo sente bazeewole baleete eddagala bayambe abantu baffe batazi treat mugende mukebereko ente ezitali ndwadde baba balina oziwa ebbaluwa muzireke bakoleki babenga bazitunda. Njagala nsooke njagala mu ddakiika ze nsigaddeyo njagala tulize statement ya nompayo eddakiika emu nemalira nja kuwoosiibula Honorable Luttamaguzi kampulabe statement eyo. Okay, nga bwe bateekateeka statement ya Honorable Tumwebaze bwe yabadde mu Parliament jjukira yagambye nti waddewo ekibuuzo nti lwaki abantu sekinnomu tebasobola kwereetera ddagala lino n'awaako endowooza ze yabadde awadde ze tugenda okubanga anti kati yabadde agamba ng'omuntu oba n'ente katumuwulirize. So the options we have now for discussion in the cabinet, because it's a policy reversal now, I believe we would have some policy reform. We have established without any doubt that surely a farmer can afford. Even if you are a small 3-5 cows, we have established this, and at the ministry level we have built consensus on that. So the guidance from the president, which will be further discussed, is government import, have national veterinary medical stores for safe storage, and then send to the people, they pay through the national payment system of local government and Ministry of Finance. So that's why I could not conclusively give you this position until cabinet endorses it. We are certainly moving there. Now, the point of why do we panic? It's not that we are not aware of this, but I have told you, perennially, the ministry has been getting 1.1%. 500,000 doses. Here, we are the least funded. Ministry of Health is able to fight the vaccinatable diseases because there are many partners that put money in the basket, which is not the same with the agricultural sector. Yes, Minister Tumwebaze, ensonga yonna etambulira ku ssente. Kankobe Honorable Luttamaguzi osiibule busiibuzi. Kansooke mmalize wano busiibule busiibuzi. Mukulu all in all kalusu gyali naye way forward mudakiika emu era osanga ojja kutuddiza omulamwa tukomewo ekigambo kalusu bano sabbiiti eno mu Parliament Honorable Kazwenje nayebale n'abalala ekigambo kyenayogeddeko mu ntandikwa Parliament y'okumi ono mwe yali ne Parliament ey'omwenda enteekateeka y'ebitawuluzi awamu ne community center yavaawo bwevaawo kopi eno balwanyisa Professor Joseph Mukiibi kuba ebyobufuzi bye yali atambulira ku DP naye nga yali Director General wa Naro. Olwaleero buli muluka ng'ekitawuluzi na buli community center ng'eggombolola ekigamba Agriculture in Uganda Volume 4
livestock and fisheries. Ekigambo kalusu unfortunately mu kalusu oyo ekigambo mwamanga gukomyewo tiimu olwaleero Frank byayogedde statement gye yawadde ago ge mazima okizogane kati district zino zonna ezaffe Nakaseke Nakasongole ziri mukate corridor genda Kazo genda Teruhura genda Sembabule ababaka ba parliament bali mu mbeera ya byabufuzi omulamwa olwaleero gazetted areas twalina entebe ku kigambo ky'endwadde mwana wattu aba NRM bazitunda songa olwaleero bwolaba Prime Minister Nabbanja bwe yakoze ekigambo botanical gardens zaffe ogamba nti baziwaddeyo ebyo ebizibu by'eggwanga mu kusiibula okwo ekigambo kya kalusu nimwe twavadde waffe ekibuga kye kyagambiddwa kalusu waali kizibu eri eggwanga era abeegasa abantu batunda amata n'ennyama okuva Novemba 23 bewadde batunda kitegeeza badde basevinga ekiwadde ky'endwadde kitutaasa olaba omuyanja tusiibulire ddala okusooka kalusu waali twagala okwegayira bakadde baffe abateesa waliwo ebintu ebimu nga betwogedde ku byenjigiriza na bino tubyawulemu ebyobufuzi tutubeere focused ku kintu kyekiyinza okuyamba eggwanga lino kuba nakutegeezezza dda nti ekizibu bantu kwawula buli mbeera nefuuka nga ndala reality esigale nga reality tusobole okutwala eggwanga lino muki kalusu gyali naye batuge abakugu bakole ebiteeka okukolebwa kubanga abalunzi we bali n'abalimisa we bali n'ebibiina ebibagatta basobola okunoonya eddagala kalusu n'akendeera njagala okwebaza mwenna abadde batulaba era n'okubasaba buli omukola ekituufu eggwanga lino lisobole okugenda mu maaso mbagaliza weekend ennungi abewaffe mu mukono abagraduation bannange tujja mutusaase tusoose eno naye jambo atabe mungi mukaaga tujja kuba tutuuse amina honorable tawe ine dakiika etasuka emu nze njagala kugamba abantu baffe tukyayongera okubalwanirirako ku mbeera y'ettaka era ngenda kubawa essimu yange naye n'okusaba General Museveni think about the welfare of armed officers and police officers basula bubi